Mwami Muzungu David gwa respect mbadde njagala nkuwabulemu okuvoicinga oluyimba tekitegeeza nti gwe nnyinirwo oluyimba Catherine Kusasira luya voicinga njagala mukwano gwokka nga ncacanca ebirala byolowooza si byendiko lwa Phoebe Nassolo wabula Catherine Kusasira yaluvoicinga ennyimba Alan Walker za composinga naziwa abakyala ne bazivoicinga ziba za abakyala oba ziba za Alan Walker kisoboka okubanga Wadimba yenanyini luyimba naye nyinyula kino yensobe ennene uli eyalieva mbalabi najanja mwisana era nemuvaamu ensonga kati ejja ku siteegi n'obugaana amasanyu olw'ebyetuyimbira okutuyisa ng'abantu kekadde naffe tweyoze tuveemu obuziro yakola part 1 egombolola abalabi lwaki muluyingiza mu madinisa ne muyuza ebituli mu bikaali nga tubiteekamu ssente enneeyisa y'abalabi nti abalabi mweyisa bubi part 2 yali eraga mulabe nnyo abalabi ng'egamba nti abalabi baakyuka ng'agumbulula abayimbi mwetereeze. Do you understand what I'm saying? Story behind Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Ye muganda wange Kayemba Sanctuary Story Behind. Nkwebaza muganda wange okubeera nga oyagala kadongo kamu ono oba oliawo ojja kubanga omutegeera bulungi ate oba oliawo n'abalala bamutegeere bulungi. Ntwala omukisa guno okwebaza abantu nga Kayemba n'abalala mwenna abagezaako okubeera nga muline etoffaali ye mugatta ku kadongo kamu. Emboozi eno yatandikira ku John Mabirizi n'oluyimba lwa Wadimba eneeyisa mu balabi. Kwe yatandikira muganda wange nembaako ebintu bye nateekawo era neebaza abo abantuukiridde ne bagamba Muzungu weebale nnyo weebalire ddala. Ebintu bino wemba mbikola sinoonya kumpaana wabula noonya kutereeza zimu ku elements. Olunaku lwaleero ndowooza oluzungu lugenda kubaamuko kubanga Mwami Kayemba akozesezaamu ku kyengere wadde sikigenda nnyo naye ngenda akozesaako ku bigambo ebitonotono tubeere nga tusobola okutegeera ekituufu kyeki kadongo kamu kyeki oba oliawo na kino kyayogerako kubanga oluyimba lwa eneeyisa mu balabi nakutegeeza nti oluyimba olwo si lwa Hamani basudde talina kakwate ku luyimba olwo okuyambako David Wadimba kubanga teggwe we wayimba era walaga nti lwali lwa basudde nti basudde yayimba ng'oyimba ekitundu ekyo nenkulaga nti ekyo si kyoyo ekitundu kya David Wadimba lwafuluma 1994 lwafulumira ku lutambi lwa Entebbe Gita Singers. Kati tuterezeemu bitonotono katusooke twewulirire David Wadimba nga ayogera ku relationship ye ne basudde. Era tuwulire David Wadimba nga ayogera oba basudde ayina omukono gwonna mu luyimba luno oba nedda. Ngamba yolibwa olikuteeka sekirihadi yadani ngwera kwakuno omwana w'abalokwe kuli eneeyisa mbalabi mwami zokuka kwekuli ezo era kikyamu nnyo kikyamu talina we yanyambira kubanga basudde namulabako yali mukwano gwange naye nga tetwakolagana nnyo mu kontakiti ya myeziki kubanga nzigendako mu kabula dda era naye nze saakolerako naye ddala nze muhandisi waalwo nerikwatako nzegirina era nalutunda twatunda mukumpi naye kiteteyo wewaali tekweyo yafulumira. Kale bwatyo oye muganda wange Kayemba Sanctuary Story Behind addukanya emirimu gye ku TikTok nsaba mumugoberereko. Mwebaza okusooka kwa byonna okubanga ayagala kadongo kamu. Kale ogambye okumpa bulamu kale nange nzikiriza okuwabulako naye ate nze kati kankusomese kubanga ebigambo byoyogedde bindaga nti oli mugoberezi wa music naye mu kugoberera music oyina emyaka
gy'ogoberera oba gy'osinga okutegeera. Kati gwe music gw'oyogerako kubanga ogambye oli wa voicinga oyogera ku music w'obudde buno. Toyogera ku music oli nze ate gwentera okwogerako okuviira mu myaka gya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne2000 nga zitandiikiriza. Kubanga kompyuta gwe gy'oyogerako ku production gye bavoicingirako. Music okutandika kwa byonna, music baagiranga tebaamuvoicinganga nedda. Music yalinga ku nkuba ya piga 21 track, omuyimbi ayimba nga n'abakubi b'ebivuga bakuba, sound engineer nga wali akola emirimu gye. Tewalingawo budde bwa kuvoicinga. Kiki baakolanga? Baakolanga ekintu kino nti kati gwe Kayemba wobanga oyagala okuyimba, olina oluyimba lwo abawala leero muweddemu empisa, nga lwe album gy'oyagala okwata n'ogamba ngenda giguza nti ngenda giguza Muzungu David. Muzungu David ng'atuula n'atunuulira bakubi ki ab'ebivuga abalungi abagenda omukubira obulungi oluyimba olwo luveeyo. Kati kwe kutunuulira n'agamba Sekidde mulungi nnyo ku rhythm, nti wendeeta John Lutaya ku bass guitar mulungi, kati ku solo Semuwemba ajja kunkolera bulungi, oba Professor Hannington Manyi Sensuwa. Kati wenaabanga lwetaagamu keyboard nti ngenda akozesa Fred Kabuye. Bambi ekyembi nti yatuvaako naye nkulaga abantu abaatukubiranga endongo nti kale abantu abo ebabaleeta ne babateeka wamu n'otandika okuyimba nga bo we bazimba endongo yo, nga we bakuba endongo yo okutuusa weekola weebukaala bulungi. We bakkiriziganya nti kati mwena musobola okutuula, buli omu atuula, omukubi atuula mu muyimbi n'omuyimbi atuula mu mukubi, olwo nga bateekateeka olunaku olw'okubanga bakwata oluyimba. Tewaalingawo voicing nedda, ekyo tebwalingawo. Kati kyekyo kyenkugamba nti twala obudde onoonyereze ebintu ebimu. Tebavoicinganga nnyimba wabula baakolanga zi rehearsals ne bagenda ku piga 20. Baakolanga wa piga 20 ng'omuyimbi abeera eno ng'ayimba, abakubi b'ebivuga bali wali ne sound engineer Ben Nsubuga oyo yasinga okwata ennyimba za Kase. Obudde buno ali eyo waffe Namutumba. Kale bwatyo enteekateeka eyo we yalinga. Kati era okuzaako emabega music fe wano okutandiikiriza bakadde baffe bajjajja b'abayimbi Christopher Sebadduka, ba Dominico Center, Bernard Nsubuga, Gerard Mukasa, Matia Luyima, Matia Kakumirizi, Dani Mugula, Hane Sensuwa, Fred Sebata n'abo abajja oluvannyuma bonna baali bagendangawa Kenya okubeera nga bakwata ennyimba ekelicho. Kati we batuuka ne bavaayo eyo mu myaka gy'enkaaga, wano twafuna studio ezasookera ddala ez'abaana Uganda, yali Kingi Production ey'omukulu Charles Sonko mu Uganda wa Fielder Sonko eyakuyimbira Wambuuza. Wambuuza obanga nkwagala, amazima nkwagala era gwe nambeemu. Wambuuza ebikwata ku mpeta giroteeketeeke simanyi oba onosobola. Kati omukyalo oyo oli yali muganda we era yali akolera mu Mbuya General Quarters Band nga bali bamazi bwatyo. Yoyo muganda waffe Fielder Sonko nono Charles Sonko baali ba Luganda. Kati Charles Sonko yali akolera mu Mbuya General Quarters Band eyo nga bali bazinyi basanyusa ba Idi Amin Dada oluvannyuma wano myaka nga tuyingidde emyaka gy'ensanvu. Naye nkulaze awo naye yali mu Kingi Production ereze ennyimba nga naawuliranga 1968 eyalufulumya. Kati ne tubeerayo ne Edmond Bate, tata wa Joseph Bate owa akola ku Bukedde, oyo wa Kasengejja Edmond Bate. Kati Edmond Bate ye yali akolera wali emundeeba ku Pikokobba. Kati gwe atamanyi mundeeba ku Pikokobba, njagala otuuke ku junction ya mundeeba kuno kuliko Shero, kati kuliko Rubies. Wova ku Rubies waliwo kliniki eri awo, awe wali Pikokobba awo nga wakwatira ennyimba. Era bakadde baffe abaasookera ddala baddani baani
bona abasinga yakolaki yabakwatira ku nnyimba. Kati nkulaga nti tewaliwo budde gwe byogamba nti oli n'agenda na voicing tewalingawo voicing, kubanga omuyimbi yayiyanga oluyimba lwe ng'ayiyiza na ku gita, si guno mulembe guno gwe kubanga w'oyogera ondaga nti otegeera mulembe guno oba gw'oyogererako. Kati bwe tutyo we twavaawo twafuna studio endala Kasajja and Sons Emporium yali mu Kiyembe, then ne tubeera ne Diprok Segawa, oyo omuzirankima yalina studio ye ku Jinja Road, awo olaba offices za Uganda Railway, awo wewaali offices za Dipe nga wakwatira ennyimba. Kati abalala twalina HK Hassan Kasule yalina studio ekwata ennyimba nga eri nabweru ewuwe. Eno mu tawuni waliwo tundiro awo ku wansi wa Old Taxi Park nga ku Kupa Complex, awo waliwo tundiro. Kati netubeera ne Kase Music Recorders eyo Kato Second Wilson Kwita. Studio yakwatanga ennyimba yali Buwambo. Wano mu New Taxi Park ne wabeerawo edduuka eryatundanga ennyimba. Kati twalina United Sound Studios eyo yali ku Ben Kiwanuka Street. Kati awo ngo wolaba ku gundi wano mu Kikuubo awo we yali, era eyo yezaala studios endala nga zikasiwuukira ezaakwatanga ennyimba era ne zigula n'okugula. Kati zino studios endala ezaaliwo zo zaakolanga gwa kugula buguzi nnyimba. Kati okugezanga Nick Studios ey'omugenzi Alex Ngabayo nabagambako nti yali musajja Munyarwanda naye nga ayagala nnyo music. Era Hamani basudde okutuuka okola oluyimba Taso Funa Akalambe gwanga ki yali ayimba Alex Ngabayo yali amaze omusibya kubanga batuuka bategeeragana ababiri nga aina album gy'alina okumuguza ate ne bamubbirako nti ali mu studio ali mu kola luyimba, bw'atyo ye yamutwala ku CPS. Kati engeri Alex gye yali nga agonzeemu ono kwe kuvaayo n'oluyimba n'amukuba gwanga ki. Kati twalina Tubulo eya Muganga, Tubulo Music Sounds, ne tubeera ne St Gabriel, twalina CBX Studio, ne tubeera ne Hallelujah Studios, Dynamic, X-Zone International, X-Zone International naye yaliwo, ne tubeera ne FM Studios eya omugenzi Fred Mukubira yafa last year. Kale bwe tutyo era ne tuddayo emabega yaliyo abaali bakwata ennyimba okugezanga Uganda Record Agency, abo baali bakumayinja. Ne tubeera ne Jinja Label eya Busula. Kati oyo Busula wali ku lw'ebbombo wabeera Kalule mu bitundu by'e Kalule e Busula, oyo akyaliwo. Ne tubeera ne Satana eyo yali ya Minsera Segamwenge, ne tubeera ne Kagabe kosa Selenedi eya Simon Baini, oyo ye yali addukanye eyo naye ng'eyo Selenedi yali ya omugenzi Paul Kasumeka ye yali nanyini African Queen, era Paul Kasumeka yatandikiriza okusimagoringa radio cassettes okubeera nga zijja wano nga ayambibwako omugenzi Salongo Bernard Nsubuga Semango. Kati njagadde mu kuwabulako nze nkusomese nti kiri ky'oŋŋambye ekya voicing tekyaliwo nti oli avoicing akola ki, twalinga ku mulembe gwa Piga 20 naye nga era nyongera okwebaza nti webale kwagala kadongo kamu. Nze ebiseera ebisinga ndi open eri abo abantu abaagala okuyiga, era woboze nkuwa omukisa ne tubanga twogera tulabe nga tulina kye tusobola okubeera nga tugata ku industry yaffe. Nebaza muto wange yekolera music analyst, era ndowooza twatambula olugendo lunene Muzeeyi Kabyanzo ku Baba TV, Baba Radio, waliwo Fred Selemba oyo akola ku Kile FM era program kadongo kamu, Williams the Select of Uganda, waliwo Victor Steve Kasirye, bangi nnyo abeeyambisiza services zange wadde abamu teboogera naye nze nnyaniriza buli omu. Ngezezaako okunoonyaako naye bwana Kayemba tokutte simu, simanyi oba mwoli mu ggwanga naye ng'eyiseemu, naye nze ndi free, jangu
tutuule kubanga nze we najja mu industry nagamba njagala kukyusa mpeereza ya kadongo kamu omuntu aweereza ebyo ebitegeerekeka kubanga ali nga batukubira nnyimba ne bakuba ezo ze bazanye leero ze bazanye enkya kati nendeeta kino ekyobyafaayo era nentandika biwandiika naye nga mu kukola kino nali njagala kye bayita simplicity nsimplifyingire abo baganda baffe abaweereza ku mikutu egy'enjawulo era ekintu ekyo nkyebaliza nti bangi bakoppa Ssaalongo Suna Ben nga tuli naye ku bukedde ndowooza abaali batugoberera wano we wabaawo nga waliwo eyali atugoberera ne Ssaalongo Suna Ben asobola okujulira nti najja n'empeereza ey'enjawulo Harriet Birungi TikToker asobola okujulira Muzungu David nti yajja n'enkola ey'enjawulo nga wenjogera wano bwentyo nga wembisomesa mpandiika nkolaki ekikulu bino ebintu tubyagale gyokoma obyagala nabyo bituuka ne bikwagala woba tobyagala otandika okubyogera matankane oba okola ebintu matankane so bwekityo Sseruganda Kayemba Sanctuary sinti oba mbeera ya lutalo oba ki naye nga twavudde wali ku luyimba lwa Wadimba David Wadimba olwa Eneisa mu balabi nti oluyimba lwali lwoli naye gwe wabadde oyimba watulaze nti lwa Hamani Basudde ekintu kinagambye nti si kituufu nenkugamba nakiri nti Kafeero okusisinkana John Mabirizi nti yali Basudde neŋŋamba nti nakyo si kituufu kati awo kati munnange kyekyo n'abantu bayimba ku miramwa egy'enjawulo omulamwa gumu naye nga guyimbiddwako abantu ab'enjawulo kale kansuubire nti olina kyoyizeemu Sseruganda gwangoberera kansuubire nti naawe olina kyotodde mu kino bw'atyo oyo ye David Wadimba. David Wadimba yazaalibwa 1971 ekitegeeza obudde buno abeera mu myaka 5. David Wadimba yazaalibwa nga 11 Desemba 1971 azaalibwa wali e Kalagala azaalibwa abagenzi Constantia Nanziri oba kati ffe gwe twandiyise Constance Nanziri ne Yowana Sekiziivu yoyo David Wadimba. David Wadimba okuyingira ekisaawe ky'okuyimba yakiyingira 1971 nga afuse active. Jukira eri mu kyalo baali batambuza endongo ne John Mabirizi nga basooka kukuba ndongo ya Adungu nga Adungu ezo boze basooka okukuba nga tebanakuba gita nga bagendanga mu butale bw'emibiwulo ne batambula mu binywero ebyenjawulo ne ku mikolo ez'enjawulo okubeera nga basanyusa abantu b'omu kitundu era na kutegeeza nti David Wadimba John Mabirizi yali amuyita kojja kubanga mwanyina wa John Mabirizi Nassaz Elizabeth yazaala omugenzi John Mabirizi oyo eyali ne Prince Jopo Kafero Makula Gita Singers era Prince Jopo Kafero gwe yayimbako Mabirizi oba lwamulyanga yadde n'ebigambo ebirala mu luyimba lwa Walumba Esaaya era oyo ne Mathias Mulumba Walukaga gwayimbako yajja mu ndongo nti nga yeegomba enjiya ey'abalenzi Mabirizi ne Kafero kale bwatyo yoyo John Mabirizi mutabani wa Eliasaf Male Sebuliba yali jjajja wa Male yali jjajja wa Mabirizi naye oluvannyuma taata wa Mabirizi Eliasaf Male yasikira jjajjaawe era bwatyo n'afuuka Sebuliba kale bwatyo ye John Mabirizi najja n'akolaki n'abeera kale embeera eno wenavaayo ndowooza tewantegeera bulungi ate nze mu kadongo kamu oba oliawo njagala tereeza ekyo ntereeza oyo ayinza okuba nga atereezebwa n'ateera okusinga ntereeza bawagizi baffe kubanga music ayina ebintu byatambulirako tulina kye tuyita audience ladder mu mawulire eyo nzibu nnyo tulina abantu abali underprivileged be bantu nga abamu tebagendako na ku ssomero kati nga kyawulidde kyona akitwala era abo bangu bakuubisibwa then ne tubeera ne average intellectually abo baba bagendayokko osobola okumuwubya okusooka naye ate we mugenda ayina ability okutankana ekyo ky'omugambye kati ne tubeera ne general academics omanyi audience ladde
eyambuka mpola bweti buli egenda ng'ebuuka then twina general academics bano babeera frustrated gwe wooyogerera ekitategeerekeka kubanga baba bakola ki bategeera gwe ng'ekyo babuuka kibuuke kati ne tubeera ne cream eya society eya bana abali intellectually be bali waggulu musanga ba professor baki abayivu abayigira ddala nga ekyo wakiwulira akyusa bukyusa n'akola ki n'avaako. Kale bw'atyo ogambye nti olina ennyimba z'ongambye nti mpulirize sina kuwuliriza Hamani basudde mulabi abalabi n'otugamba ebyo ebigambo bye yali ayimbako. Kino nakyo kankikutegeeze mu music teri aina copyright ku bigambo, teri aina copyright ku bigambo. Copyright ejja ku content yena we bamugatta ne bagatta ebivuga ne bagatta n'ebigambo nga woolaba Gravity we yajja n'akwata oluyimba olwo n'ajja mu beat beat eyo ng'agitambulirako n'ebigambo kati eyo ebeera copyright. Abayimbi edda baayozanga ennyimba oli n'ayoza olwa munne n'oli n'ayoza olwa munne naye nga gwe tosobola kubeera nga osobola okutegeera nti ono yayoza. Omuyimbi yasobolanga okwoza n'ayoza Justin Ndongo n'ayoza rhythm eyo n'atambulirako. Kankuwa example esookerwako ddala. Nkusaba ogende owulirize oluyimba lwa Akamasu Kankuute Simanyi Kagoogwa. Oddeyo owulirize mmwe oluyimba olw'omulembe gwammwe olwa ab'e Kampala olwa Kafeero Junior, mukadde muto wange Kafeero Junior w'obajja oli osobola okunjulira ti oluyimba olwo luva mu Akamasu Kankuute. Naye ye ono Kafeero Junior bingi nti amanye Endongo oli gye yawunzikiranga ate ye nga gyakola ki gyatandikira gyawunzikira oli gyatandikira. Era kino baakikola nnyo bangi nnyo baakikola nnyo nga booza mu nnyimba z'abannaabwe. Dr. Alamanzani Thali alina oluyimba baluyita Buba, genda oluwulirize owulirize n'oluyimba lwa Dr. Fred Sebbale lwe bayita Olutalo lwa Ssente nti tuni mwe baakubira yeki yemu naye oli buli omu yakyusaamu bukyusa. Genda owulirize oluyimba lwa Kezaala olwa Haji Kazibwe Isa Kapo, owulirize n'oluyimba lwa Junior Jemba lwe bayita Love Kanjite, oluyimba nga ebigambo bye bimu ne flow yemu just ne bakyusaamu wa miramwa. Oli yali kukuzaala ku bakyala ono n'abeera ku love. Kati bwe kityo music abantu we bajjanga bakola bayoza naye tewaliwo aina bwannanyini ku bigambo ebikozesebwa. Kati nga Basudde yajja n'ayimba ku Eneisa mulabi abalabi yayimbako n'emabega abagizi mutuveeko. Kati ono najja n'Eneisa mu balabi kubanga jjukira edda baatambuliranga mu bigundi baatambulanga ebivvulu by'edda si bye bino ebyaffe ebyobuveera nti oba tugenze kati mu hotel oba tugenze mu garden nti we bagenda okubira oba mu bisaawe. Baagendanga baasibanga bisanja nga n'ab'okukyalo obw'olumu be baba bazika engoye zigomesi gomesi n'engoye endala okubeera nga basobola okubeera nga babiika ekivvulo nga gw'oleese gomesi yo ogenda kuyingirira bwerere gwe ne mugenda ne musala essanja kati nga David Wadimba akulaga nti embeera gye baali bayitamu okubeera nga baperforminga obuzibu bwe baali basanga kwe yava ayimbe Eneisa mu balabi. Oba oliawo ne Hamani Basudde naye najja nga alaga obubi obuli mu balabi. Ennyimba nnyingi eziraga obubi obuli mu balabi. Tugambe nti era Hamani Basudde yagira bano okubeera nga no omuntu ayimba ekyo kyalaba. Ngenda kuwa example Seruganda tugende ku waliwo ennyimba ze tuyinza okugira. Tutunulye oluyimba lwo Omugave Moses Katende 1987 oluyimba lwa Kiti kya Mwogo. Tutunulye n'oluyimba lwa Livingstone Kasozi olwa Jessica Nababi 1988 zona zafulumira mu Lukwata.
tugambe nti omulala yawa omulala oluyimba, no, oli afuna vision nabeera vision beyala n'agizimba. Weewaawo ennyimba nyingi nga zina omulamwa zitambulira ku mulamwa gwe gumu, nga okugeza tulina oluyimba olulimi lwange olwa Prince Job Kafeero, ne tubeera n'olulimi Oluganda olwa Hamani Semakula Basudde, ne tubeera n'olulimi Oluganda olwa Matiya Kakumirizi. Tugambe nti ani eyagira ku lwa munne? Nedda, buli omu yali ayimba makulu agali mu lulimi Oluganda. Oba oliawo lwaki luserebye nnyo? Gwe wuliriza mulamwa ne osobole okubeera nga obyagula. Then Richard Sekyondo naye aina olulimi bwe bugagga, kuuma olulimi lwa Ndiwalana, then olulimi lwange olwa Afrigo. Nkuwaddeko ezo entonotono eziriraanyaawo, naye nga emiramwa mingi abantu bano ze bagendanga nga bayimbako. Tosobola kwowuninga mulamwa nti omulamwa ogwo nze alina oguyimbako nzekka. Nga wooli nti toyina bwannannyini ku bigambo ebikozesebwa. Oli asobola okuleeta ekigambo n'akigattako kino n'akigattako kino n'akijjamu emboozi. Kale kyekyo. Kati n'ekirala kyengenda okubanga nyongerako Sseruganda Kayemba oba oliawo n'abantu abalala, we tuba tukola ebintu bino okugenda bitunyumire, tubiwe obudde tufulumye story eyetu esaanidde okubeera nga efuluma ng'ogifumbye bulungi, kubanga mu mawulire nze ayogera naawe ndi munnamawulire by profession, era neebaza omugenzi Francis Bale Francis oba Joseph Evans Mutongole Bale Francis ye lecturer wange we yafiira nga ngenda kola ebibuuzo byange ebisemba, naye nzijukira ne bannange baagala PCDN ndooza be muyinza okutegeera awo ku CBS oyo ogi twatiikirwa tutyo, twayingira tutyo, twafuluma tutyo. Ebimu ku bintu bye baatugamba nga tukola amawulire oba ebifuga amawulire biri ebintu 7. Tulina gathering eyo ye step esooka mu mawulire ng'olina kyonoonyereza oba kyogenda okufulumya. Sooka okuŋŋaanye either by direct contact or by secondary contact. Kati nga okugeza kino kyo wabadde ofulumya nti by first contact wabadde osobola okutuukirira omukulu mwennyini David Wadimba n'oyogera naye n'omubuuza by'omubuuza. Kati by secondary contact osobola okunoonya abantu b'omanyi tibamanyi ku Mabirizi, bamanyi ku gundi ku Wadimba, n'abo abaaliko ne Hamani Basudde n'onoonya. Simanyi oba ekyo kye wakoze. Kati w'omala okunoonyereza awo mu gathering ng'okuŋŋaanyiza, you go to analyze. Ye step yaffe ey'okubiri mu mawulire nti kino oba okuŋŋaanyiza biri bye wakuŋŋaanyiza, kati n'otandika obisunsula examining. Kati kino kituyamba okubeera nga ojjamu amatankane agandibaddemu oba ambiguity okubeera nga okola an embedded meaning. Kati womala okukola ekyo tugenda ku interpretation, okuinterpretinga n'ovunula ebyo by'okuŋŋaanyiza mu step 1 from direct contact ne by secondary contact. Kati womala interpreting ejja oluvannyuma lwa interviewing, nti ogenda n'ointerviewinga abantu abo b'osuubira abali credible. Kati womala okubeera nga ogira kubanga kati osobola okutuukirira abasajja abaagula entambi. Ekike ye yagula olutambi lwa Hamani Semakula Basudde. Mukyala Kandida kwe kwafulumira mulabye abalabi, olwo n'onoonya ani eyalugula. Womala okufuna eyagula olutambi olwo n'abantu abaalirana Hamani, awo oli mu kwe-establishinga contact, credible source gy'ogenda okubeera nga ojjamu ekyo ekituufu, noti nti mpulidde akantu kano nkajjeyo. Kati womala okubeera nga ovudde ku interpreting, you go to editing, n'oteeka ebintu byonna by'okuŋŋaanyiza awamu, n'obiteeka awamu okubeera nga ofuna emboozi eyinza okubeera nga ekola amakulu. Era bino abawandiisi abasinga abali credible bye bakozesa. Kati compiling, n'okwata wakawo yena gw'okoze n'omuteeka wamu
okufuna for final process okufuna flawless flow nti kyengenda okubeera nga omuntu kyemuwa agenda kubeera nga akifuna bulungi. Then tulina final stage eyitirirwa dissemination. Eyo ye final stage eya production nti oba oimportinga oba spreadinga ebyo byona wakawo goba okunganyiza kati bye bimu ku bintu bye tugenda okubanga tukola naye si kubeera nga nti ate muzungu angambyeko kino oba ayogedde kino weebuuze nze no by the way nze muntu ndooza kyasinza okubeera easy eri abantu balina kye baagala okuntegeerako ntuta obuvunaanyizibwa nkukubiddeko nga ndina byenjagala okunnyonnyola naye esimu nga togikwata. So bwe kityo yoyo David Wadimba munnaye yeeganye nti talina kakwate ku Hamani Basudde era n'oluyimba ye Vision Beyala oli talina we yamuyambirako naye yayimba ebyo byalaba ennyimba mpitirivu eziyimba ku omulamwa gwe gumu. Oli n'omusanga eri n'oli n'omusanga eri buli omu naakola ki kiringa we tubeera mu bibuuzo ne babuuze ekibuuzo ne kijja oli ng'akizzeemu n'oli nga bakizzeemu kyenkana enziramu y'emu naye oba oliawo bayinza kuba bakyusizaamu bigambo bye basoose. Kati tosobola kuvaawo nti gundi omwana we Mbiko High yakopye owa Kampala High. Kati kyekyo Seruganda nkugambye nti David Wadimba yazaalibwa 1971 yazaalibwa e Kalagala yazaalibwa omugenzi Constance oba Constantia Nanziri ne Yowana Sekizivu naye nga oyo David Wadimba muganda wa mama wa John Mabirizi amanyiddwa nga Nasazi Elizabeth era bwe batyo we baatandika endongo naye ono yamusooka mu ndongo John Mabirizi. Omukulu David Wadimba ye endongo akutegeeza nti yajja 1991 omugenzi Benoni Sembajwe yamuleeta yali akolera ku Pioneer Mall yamuleeta mu Kampala nga amugamba nti ekitone ekyo naawe genda e Kampala era bwatyo kwe kumutuusa mu ba Entebbe Gita Singers wali ku stage ya Entebbe kwe kubeera nga atandikiriza okubeera nga afulumya ennyimba naye nga obudde buno gyali wali e Kalagala. Tunoonyeeko abantu bano oba oliawo tuyinza okola omulimu omutuufu mu kisaawe kino ekyakadongo kamu. Nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba zino nsanga ekasubi ku basooka kwavula stage wenkolera emirimu gyange. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15,000 awo oba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15,000. Gwe eyeetaaga okubeera nga olanga nange naawe jangu yeetaaga okubeera nga olina kyonkwasizaako mu bintu ebyenjawulo naawe nkwaniriza nti jangu tubeere nga tukolagana. Neebaza abo abatono abasobodde okunnoonyako ne mu appreciatinga omulimu gwenkola. Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7 bakugamba twalayo omwana bamubangule. St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono badde ne boarding basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twinex International nabo we bali wali ebulaga twalayo omwana wa primary babeerenga ba musomesa afuuke omunayuganda ow'enkya omulungi. Gwe eyeetaaga oluyimba okukola oluyimba nkugamba nti genda mu Plan B Records basangibwa ali Mubende Williams the Selector of Uganda wali okubeera nga akufulumiza oluyimba olulutuukanye n'omulembe. Kale bwe ntyo muzungu David olunaku olwaleero wendabise naye kansuubire nti olunaku olwaleero nate tulinamu kye tuyizeemu. Bino ebintu si bya ntalo naye nga neebaza Kayemba Sanctuary wa Story Behind teweebale munnange okubeera nga oyagala kadongo kamu. Omwana Soda yantaaginze mu post kubanga mbadde sigirabye yantaaginze mu post naye nga nze mwami Kayemba woba mwoli mu ggwanga nkwaniriza jangu ekasubi kubasooka kwa vula stage oba olaba wano wendi jangu tutule mu kamera tunyumyemu. Ne oba oyagala tubeereko emabega wa kamera era nawe yo tusobola okunyumya. Nze kyenjagala kiri kimu kadongo kamono kubeera nga atambula nga yeeyongerako nga tutambuza ekyo ekituufu
ekitali kituufu tukireke. Era neebaza bajjojo Jojo Joanna Nyombi webale nnyo ebyo byokola. Neebaza omugave wa Seno mukodomi wange Walusimbi Brian webale nnyo webalire ddala. Gabi Waibra, Harriet Birungi, Muzeyi Kabyanso mwebale nnyo mwebale ddala. Waliwo Senyonga Don, Alex Don, waliwo Saina Matovu, waliwo waliwo mukyala ali Namakula, waliwo Kase Namakula, waliwo Sophia Rax. Abo bonna bali ku kadongo kamu bagezaako okubeera nga bagattako toffaali. Naye nze nkugamba oba oli wa TV wa radio oli muwandiisi mu mpapula z'amawulire online ntuukirira tubeere nga tusobola okubeera nga tuteekawo ekyo kyennyini ekiba kisaanidde ekisobola okugatta ku industry yaffe eya kadongo kamu. Nze Muzungu David, Kadongo Kamu music analyst. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 5